Bannanga ate mulowooza ebya Hajjati zuula tekawedde mudda. Hajjati zuula kawedde mudda we twogerera gyawunye anti Hajji amisi kintu yamuguddeko dda emisango. Hajji amisi kintu ono ye taata wa Nisha owaddala bulijjo gwe muwulira gwe boogerako. Kaakati olutambi lukyuse essaawa yonna twandiraba Hajjati zuula nga naye ayingiddeko mu kaduukulu. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Tuli Katwe bw'oba otunuulira wano Katwe poliisi gye tuli ekyatulese wano mune ebintu bigenda byeyongera okuvaayo. Gwe bayita taata wa Nisha. Taata Nisha yani Amisi kintu ali wano ku poliisi ogira ba Katwe. Olunaku olwaliro lwakusatu tetuyogera byadde essaawa zigenda ziri 12 ez'akawungeezi tuli wano. Mutwalire kamera asooka alye. Kyenja okugamba nti ekituleese wano taata wa Nisha akute wansi ne waggulu. Kubanga kyekibadde kyekibadde ekibuuzo ky'okuddamu kyekibadde ekibuuzo kibadde kitubuuzibwa ebbanga lyonna kiki ekituufu ekiriwo kakati taata Nisha naye avudde naye ate ku kyetulabye yali bubi nnyo baamubba omukazi yamubba teyamulekera tuleraze emipiira ennya yamubba ebyapa biringa 10 ali munda omwo tunuulira olabe bino byebisembayo njaga kuwulya nti omukyalo oyo gyali yonna enda mugende mugambe nakiswi emisango gyalina wano Hajjati mumugambe embooka egenda kusekera wano mugambe Hajjati olunaku lwali lwakusatu essaawa 12 zira 12 kitundu obulabu budde bano beetaaya badi taata wa Nisha ali wano yahamuza kintu ate nno ekyenjawulo kyendabye ku kyendabye olwaleero ekirala nti omwami ono okusinziira ku mawulire ge tufuna nti ate ye bambi ali bubi nnyo ate ye bamubba bwe kuba kuyambibwa ate yeetaaga kuyambibwa ebibye tuve kwali mu komera tugenda kubibale infact tugenda kwongera baletera series ate ku bulamu bwe kubanga ate ogugwe gusituse bubi nnyo onaakuba tuteebwa omusajja onaakuba tugezaako kubbirira bintu bannaye munatusome kubanga naye omusajja ali wano ali mukutya Munnayuganda njagala kutegeezaako nti embeera bwetyo bweri tuli wano eno ku poliisi y'e Katwe era nga taata w'omwana omuwala Nisha weetegeddeko nga Hamisi kintu waali wano era nga naye azze okuttukiza omusango ku bigambibwa nti omukyalo ono Hajjati zuula yamukolako emikolo gyonna teyamulekera kalungi konna ebyobugagga bye byonna yabitwala teyasigaza kantu konna wadde kakati nti omusango gwali gwasookerako wano ku poliisi yana y'ekibuye Katwe nti negusooka gubulankanyizibwamuko era olwayo kigenza okusinza ku bye tufunye ti fayiro baginoonyeza nga terabika era ekiddiridde kwe kugulawo fayiro empya musajja mulabyeko n'amaaso gange abiri musajja munene bambi mbeera ali awo byamusobera dda newankubadde ng'ebifaananyi bye byakubbirira si byangu presidential advisor full figure waali omukwalo banna ebikyagaanye ekifaananyi oliyo tyama tugezaako mukwano tugezaako kakati bannayuganda badde bambuuza nti meeya ensonga zituuseewa olunaku lwe tuli ku poliisi y'e Katwe oba abasinga gyemumanyi ng'ekibuye olunaku lwolwaliro ekwawukanako n'ennaku endala zonna amawulire ge tufunye tubaguliziddwako nga taata omutuufu ow'omwana Nisha ayogerwako omuwala ayagamba Hajji ali mu komera ekigo nti yamukabasanya nti omusajja ono taata omutuufu abadde azzewo era ebifaananyi ebyo byetukuteereddeko awo tubikubye mu bubbulira mu magezegezi naye nga ensonga etulese Hajji nti abadde azze kugulawo musango bupya naye oguvunaanibwa omukyala gwagala okuvunaana mukyala yali mukyala we Hajjati zuula ogwokuba nti yamubbako ebyapa ebisobera ddala mu 10 n'amubbako emipiira gy'emmotoka fuso 4 bwe baali bakyakola bonna nga bakyakola bonna mu bizinesi eno ey'emipiira kakati
byonna biri ku file ne file to reference tugenda gikulaga kaawo naye nga nkugambye obayo wezikonera ssaawa 4 n'ekitundu nkuleetera updates aba tugenda maaso n'okubanga bwe just beerako tuleese wano tuli mu kubbira twagala kufuna bintu byonna okategedde tuli ku mazima justice ya buli munnayuganda yonna obwenkanya bwolesebwa eri buli munnayuganda yonna emisango omulala gwetegedde ogumuguddwako gwendagamuntu era reference nayo ngenda gikuteerako kaawo eraga nti complainant state then ate suspect nakisuye bikoze bitya byonna akati gubeerako Jamukam. Wansao ne muka chairman wali bebanda bichairman abantu baseka wapawe chapa chairman ne mukazi wali yamba osaleke ekichozo nizo kufa iya tuna bitwala jona namusajja yiza azeka abasajja bambi sagaloti ana bakaita muge Yes, ensonga za Hajjati zuula ze zikutte wansi ne waggulu. Oyo omukulu gw'ova okulabako ye MC Meya ye yabadde ku poliisi olunaku lwabadde lwaggulu era nga kyategerekese nti n'omukyala full figure Nakanguubi naye yabaddeyo era y'omu ku baliidinze ekintu kino, y'omu ku bali mugezaako kubeera nga banoonyeza Hajji justice okubeera nga ate munnange tasibibwa mu bintu ebyanjwanjwa. Kakati nno essaawa yonna wetwogerera Hajjati zuula ye yandibeera nga agenda kukwatibwa kubanga omwami Hajji Amisi Kintu abadde ayogerwako nti ono yamubba n'amwavuwaza. Ekyamazima yavuddeyo era nga yamuguddeko emisango. Kino kyongera okutegeeza nti ensonga zino zandiba ntuufu nga ddala omusajja yamubba ebyaddala. Ono yagudde ku Hajjati zuula emisango agambye nti yaggulawo nadda nnyo emisango naye nga bw'omanyi obulyake ebiseera ebisinga obuba mu poliisi emisango tegyasobola kugenda maaso. Kakati yamuguddeko omusango omulundi ogwokubiri era wetwogerera Hajjati zuula gandi mu buguma. Wetwogerera Hajjati zuula yandikwatibwa abeere nga akola ki? Abeere nga agenda okubitebya. Mr. Amisi Kintu agamba nti ono yamubba ebyobugagga bingi nnyo bwe baali bakyakwatagana, yamubba ssente empitirivu nnyo bwe baali nga bakyali mu nsonga ez'omukwano mwami na mukyala, era nga we baayawukanira ng'omukazi ebyakyamazima financially amutadde wansi, nga financially amusudde, omusajja takyayimiridde nga bwe yali luli nga akasente kamuyitaba. Ng'era Hajjati zuula bino byonna ye yakola ki? Bino byonna ye yabireeta. Ate bamuguddeko musango gwokka guno ogw'obubbi, wabula bamuguddeko n'omusango ogw'okubeera nga yafoojinga national IDs. Mu Uganda buli muntu ateekeddwa okubeera nga alina ID emu bweti, naye Hajjati zuula kigambibwa nti alina national IDs 3 zonna nga zize, wabula nga zisoma amannya ganjawulo, naye ng'omuntu yatya, omuntu y'omu. Awaabidde ono si mulala wabula ye state agenda gasimbagana na gavumenti, sina Mr. Kintu ye nga ye. Kwegamba si byangu, naye katulabe wa gye binaggwera, kubanga buli olukya bwino omukambwe ayongera kubeera nga azuuka ku Hajjati zuula. Buli olukya bongera kuleeta bujulizi, bongera kulumiriza Hajjati zuula. Abasooka owuliriza ebintu bino mu kusooka batwala nti bali mu kumuwaayiriza, bali mugezaako ku defendinga Hajji, bali mugezaako kubeera nga batereza erinnya lya Hajji, nga balowooza nti ebyo byonna ebiri mu kwogerwa ku Hajjati zuula yandiba propaganda, naye buli kimu kigenda kyejjayo kyokka na kyokka. Twatandikidde ku national IDs
lunaku lwabadde olwakwosajjo. Olunaku olwo omukyalo ono Zuula lwe bali mu meeting n'owekitiibwa Honorable Nakiwala Kiyingi nga kituufu ono omukazi alina national IDs 3 era Nakiwala Kiyingi n'akomekereza nga ensonga asoose n'akolaki n'azigoba n'amugamba twagala identity yo entuufu tulyoke twongere maaso ensonga zino. Kaakati ebyo byonna biraga nti ebintu ebyogerwa ku mukyalo ono byandiba ebituufu kuba ebya national ID nabyo byatandika nga propaganda naye ate gye twakomekereza nga ddala bituufu. Waliwo biri ebyokweyita muwala wa minisita nabyo byalinga propaganda mpaka eggulire bukedde liyakuba nga omukolo gwabwe gwakaggwa nga lifulumye era nga kuliko nti Hajji agudde mu muwala wa minisita, Hajji awasizza muwala wa minisita, ne tumanya nti nebyo byali bituufu. N'ebyono Hajji amis kintu nabyo byatandikanga propaganda nga balinga abali mu kuzimbirira kisitole ba defending Hajji naye omukulu yennyini Hajji ayogerwako amis kintu yeviriddeyo nagula ku mukyalo ono omusango ekitegeeza nti nabyo byali bituufu. Atwegendereze nnyo ebigambo ebyogerebwa ku mukyalo ono byonna bitandikanga propaganda naye gye tukomekereza nga mbutuufu bizuuse nti ate byali bituufu. Gwe nagambye ali ku sayidi ya Hajjati weetaaga okubeera nga onoonyereza nnyo n'ofunamu n'omutima ogw'okusaasira kubanga abantu bangi nnyo bali mu makomera naye ng'ebintu ebyabasibya kituufu tebaabikola, ng'emisango gye baabateekako kituufu tebaagiza. Abantu bali mu makomera nga bali ku nsonga za byabugagga nga baagala babbako mataka gaabwe naye nga babataddeko ebisangosango ebitali bituufu. Kale katulinde tulabe ne guno gye gunaggwera kubanga we gutuuse gutandise okubeera nga ate munnange gunyuma naye nga we twogerera ye Hajjati Zuula kamujjuutuse dda ebintu byayonoonese. Katulinde tulabe wa gye binaggwera mu makati ga Hajji nga kwogase ne Hajjati. Butereevu nyongera okujjukiza tyobadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge tera kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onnawonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butereevu video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mwe batulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo Omukama Katonda abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekumire ku mukutu ogwa Jika Media video eno gimpeere like subscribinga bw'oba olina endowoozayo yonna osobola ogindekera butereevu mu comment section. Bw'obanga olina kyagala okutuwabulamu osobola kiwandiika wansi awo mu comment section tujja kubeera nga ate butereevu tukiteeka mu nkola, tujja kubeera nga tukola nga bw'oyagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.